Bulungi gwe akyatambula naffe nga tukulungira omunyugo kyate bitambudde mu bitundu ebitali bimu tugendako mu bivumbuddwa musajja mukulu Charles Andama akyagenda mu maaso n'okubona ate ng'akaaba amaziga. Henry Nsubuga abangi basonga luno wekyabikirwa osongeddwa mu nnyo luno okubanga yeggwemu yakulemberamu okufera abantu bano omuvubuka ono bambi n'ennyumba ye neetuuka n'okugenda katobe nate emboozi eyo. Ennaku amaziga okwaziiranako n'okufuba okwerwanako bye byakomekereza olutalo lwa Charles Andama ku nnyumba y'abaagigula bwe baamalirira waakiri okumukooneramu yadde ng'ennaku ze baali bamuwadde zaali tezinnaba kuggwako. Okukoona n'okutwala ennyumba ya Andama kye kikolwa eky'obuwanguzi omufere Henry Nsubuga kye yatuukako ne banne kubanga obukadde 2 ze yali amaze okutunda mu nnyumba bo baali bazinyaze ate nga ne munnaabwe gwe baagiguza atandise okweyagala. Andama twaleko yise muganda wo ng'olutalo lulabika lukuze bwe yakimanya yajja nange yakimanya nti ewaka waliwo olutalo najja ne mugamba soko nteke ku ppica bali kungobeera baagala kunzita nenzirukawo nantwala ewuwe mu kisaakaati naggalawo nembeera omwo munda mu nju. Zino ze bayita ensambagere ezisembayo ng'endogo yeefa osoobye n'oddayo awo ku bintu by'okola otya mpozi kati ekiro n'ensobeeza nenzirayo nensanga baamenye bayingidde dda mu nju saaka yana nabo nenkwatamu ebyange nga nasanga ne ssente baziggyemu zinali nsigazaawo ntonotono ebyo nesitabifaako nengenda nembiripootinga ku poliisi naye ne baŋŋamba ebyo byesente sooka obyesonyiwe nembyesonyiwe ebyokumenya ne baŋŋamba ogwo omusango gw'okumenya gwesonyiwe kasita oli waba nga yaguze tewali buzibu. Ne mugamba nti yali ampadde ku bbanga naye ebbanga lyampadde yali terina kuggwayo najja n'amenya ku lunaku lwennyini olwo nga njagala kuggyamu bintu byange nenzigyamu ebintu kuba oluggi lwali lumenyese nga terulimu nawadde nendabirwamu wadde n'emu ate nga yantekako dda n'abantu okunkuba okunzita nenzigyamu ebintu byange nenzira emakindi kati nenesonyiwayo awantu abo kati era bukanaku tugenda ngendanga ku poliisi nendipootinga naye nga baŋŋamba kino baŋŋamba kiri ate kati raba ekyasinga n'okuneewuunyisa printa tumaze zikola olwo ngendayo mugamba naye musajja njagala onnyambe tutwakinge abantu bano lwaki oŋŋamba nze ntwakinge otyo otuuse ku kasenge kabakola ogw'okulondoola abantu ku luumu y'abali abatwakinga ne bagamba ne mbanyumiza ekintu nga bwe kyali ne bagamba byotugambye byonna tubitegedde naye kyoba omanya teweetaga kutwakinga muntu yenna kuba gwe omuntu gwe wakwatayo omuntu omutuufu lwaki ate poliisi ekuze neekuza eri omuntu omutuufu yalina okubuulira banne bonna baamuta nti ye lwaki baamuta mwagendayo gye bakuferera nti nedda mwatuukayo ne ku nnyumba gye baamenya eyiyo nti nedda nti omusajja baamuta ne mukayo ne bagita nti ye akyalipootinga ku poliisi nti ye ne bagamba kale katulabe. Andama ogamba kati bamukuuma okudda weeyanjule ku poliisi ne biba bitya? Ono omukulu n'agamba ono abaze okulipootinga ku poliisi muleeteko ku ofiisi yange. Ono akola ku fayiro yaffe Fred n'agamba ssebo yankubira essimu nalina wa maama mu kyalo n'agamba ssebo enkya tubadde 3 wano ku poliisi tugende Matugga tulabe era nenzikiriza. Bannayuganda muwulire bino jjukira tuli ku poliisi y'e Katwe. Andama bamugambye nti Henry bamulina era baagala kugenda gye bamuferera e Matugga. Kono emboozi tuwulire. Nduga ku poliisi nga mmanyi oli bamukutte kuba yajja n'alipooti nga yankubira essimu n'aŋŋamba ono Nsubuga ngamba kati gwe nkya jangu ne ŋŋendayo ntuuka ku poliisi bazimu ne bamukwata ali munda kumbe talina munda wabula akwata essimu akubira Nsubuga ono omufere amugamba kati ssebo jangu tugende nkoye mbadde nkyali bize naye kanyangu enzije
nenzirayo ku poliisi eri waggulu kuba nabatrackinga ne mbanyumiza ne mbagamba munnanga ate ono omusajja gwe mwagala okwa omusajja akola ku fayiro yaffe yankubidde esimu n'aŋŋamba yakutte omufere ate saa zino gwali okukubira omufere mbw ate omufere anvuge mu mmotoka tugende naye ematugga. Nakugambye nti wadde mu poliisi mukyalimu kawuukuumi n'abalungi bakyalimu. Tukyali ku poliisi y'e Katwe y'ebyafaayo wano mu Uganda. Omaze okubaliiramu ku bibaddewo. Ngamba b'ofiisi abalala. Ne baŋŋamba toddamu kolagana n'oyo omusirikale yandiba okubanga ali mu lukwe lulala nnyo era mwesonyiwe. Kati omusibe n'akoma ono omusirikale we yamanya nga ntandise nnyo okugenda kweza ensonga n'akwata fayiro n'agyeggyako n'agikwasa omusirikale omulala akole ku fayiro yaffe. Baali bakagimukwasa ne baŋŋamba ssebo fayiro tugikwasizza ono ensonga zonna zonna gyazimalirizanga n'ono. N'enkuuma ne musirikale oyo we yavaawo bw'ati. We navaawo bwe nti ngenda okukomawo ku Lwokutaano ne baŋŋamba ssebo fayiro yo baagitutte ku wa state ng'omusibe agamba mbu yayagala genda bweru tuli mulwisa. Kati wa state ne ŋŋendayo enkeera ne nnyonnyola state n'aŋŋamba anti wano fayiro yammwe yajjako wano eno before naye nga terina further inquiries nga tulina bye twetaaga ebirala. Eyo gye bayita Uganda. Ddala kituufu omwavu tasinga musango. State ngamba omuwabi wa gavumenti akunnyonnyola bw'atyo. Twabagamba basooke bagiddeyo basobole okwongera ogi-investigatingako ne bagizaayo fayiro ewo ku poliisi omulundi ogwokubiri. Kati era tukyali awo sinabayambibwa wadde mu nsonga yonna ennyumba nagivaamu nina jasi nina mukwano gwange yanfunirawo okubeera. Byebyo nabagamba nti abafere beetoloola poliisi era bwe kitabanga abamu ku bafande be tulaba bali ku musala gwabwe nga ssenze. Biki bye yazzaako omusajja wattu mu mbeera eno bye tudda nabyo bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Crossroads TV, Omunnyo.